Mu mawulire agakagwawo waliwo omusajja wa NRM akiguddeko emmotoka ye gyabadde yatimba timbe ebifaananyi bya yero gyabadde yatimba timbe ebipande ebiriko mu 7 wetwogereranga mu bitundu by'e Masaka bagikumyeko omuliro n'eteta bagyokeza neggwawo era nga wenjogerera ssaawa zino gaakaaba gaakomba oluvannyuma lw'okuba nti emmotoka ye abantu baagyokezza nga kigambibwa nti emmotoka eno abadde yagitimba biyero ng'ate kigambibwa okuba nti abantu ba saidizi eyo tekibasanyusa era tebaagala kugirabako kakati emmotoka eno ebadde ekola mirimu ki byonna mbikuleeta ono nannyiniyo yaani wetwogerera ali mu kulaajana emmotoka bagikumyeko omuliro bannayuganda balaze obusungu naddala mu bitundu by'e Masaka nga bamugamba eyo emmotoka tetwagala nakuddamu kubeera nga tugirabako bino bibaddewo mu budde bwe bumu nga Simon Byabakama Mujenyi onono nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission wetwogerera naye ebintu byongedde okuba nga bimuddugalira eno gye bayita Red Zone TV bino byonna tubikuŋŋaanyiriza nituba nga tugenda mu maaso n'obikuleetera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira n'obeera nga tomiisinga nsonga yonna Simon Byabakama ngenda kuwa akatambi ogenda kutya waliwo ebigambo ebimuddugalidde jukira gye buvuddeko awo yavumirira kye bayita protest vote era nga bwe nabikuwa ngenda bikuwongera kakati abadde asisinkanye abamu ku ba agent ababa presidential candidates era nga n'ow'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongo yabaddeyo bulungi nnyo abakiikiridde ab'ekibiina kya National Unity Platform ba agents ababakulembeze oba abeesimbyewo ku mutendera ogw'aba president abasisinkanye ne babaako bye bamusomera era naye n'abaako byabagamba wabula mu nsisinkano eno mubaddemu n'abakulira ebitongole ebyenjawulo ebyokwerinda mubaddemu abakulira ekitongole kya SFC mubaddemu abakulira ekitongole kya Uganda Police mubaddemu abakulira ekitongole ekya FFU oba kye tuta Field Force Unit mubaddemu n'abo abamu ku abo abateeberezebwa okubeera nga bebakola be baduumira ebikwekweta ebyobulabe ennyo ebirimu ne bannayuganda abazze nga babusuulamu akaba abadde nga bafiira mu bintu bino omukulu yamanyiddwa nga Frank Mwesigwa abaddewo bulungi ennyo ngenda kuwa biki bye boogedde wetwogerera nga omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama avuddemu ebigambo naye nga byatuka oluvannyuma lw'okuba nti embeera emutabuseeko wetwogerera ebyokunnyonnyola biweze byesimanyi oba omukulu amanyiddwa nga Simon Byabakama anaasobolera ddala ogenda mu maaso n'okubeera nga abinnyonnyola kakati ku mukutu guno ngenda kukuleetera ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera ng'alumba Simon Byabakama ku bikolobero ebizze bikolebwa naddala ba candidate oba abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform yonna gye baba bayitira ekifaananyi kino kyolaba Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda wamu ne Abbas Byakagaba onono ng'ate ye yakulira ekitongole ky'ebyokwerinda ekya police baavaayo ng'ate ebikolobero nga bino babiteeka ku kibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo kakati wetwogerera ebigambo byongedde okuba nga bikaawa byonna mbikuleetedde mu mboozi eno bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna n'oba ng'ate togibuusa maaso kakati nga sinaba kubanga ngende eyo nga bulijjo era nga bwetutera okukola wano ku mukutu ogwa Red Zone TV nyongera okukuba omulanga gwaffe ogwa bulijjo ogw'okugula fulaga bannange neebaza mwenna abasobodde okujja mu inbox neebaza nammwe abajja mu comment section ne muteekayo obubaka kubanga bwe ntera okugamba ku nkomerero eya vidiyo eno mpitaayitako mu bubaka bwammwe bwe muba mutaddeyo ate ne tuba nga tubuyitaayitako ne tuba nga tubalamusaako ababataddeyo obubaka abatwagaliza abatwebaza okuweereza byonna ngenda bisoma ku nkomerero ya vidiyo eno bw'oba wataddeyo obubaka bwo mu comment section ekekadde obeere ku vidiyo eno paka gyesembera kubanga ngenda kubanga obubaka obwo mbusoma obubaka obwo bwabakama bange sisobola butabusoma mwenna abagoberera wabula ayagala okutwegattako ku mulanga gwaffe gw'okugula fulaga nga Red Zone Media fulaga tugenda zigula nga Red Zone Media so abasobodde otudduukirira muganda wange Kisekka Sulaiman n'abalala abamu bangambye amannya toga mentioninga abatuwadde fulaga mbebaza omulimu gwe mukola munene nnyo so bambi mbebaza abakikoze namwe abatannakikola mbakubira omulanga mujje mubeere nga mutwegattako tubeere nga tusobola okuba nga tudduukirira omulango gwo ennamba ezo z'olaba zeezo era geemannya gezireeta oli waddembe okukubako oli waddembe okujja mu WhatsApp ne twogera n'onnyinyonnyola nti nina fulaga oba nina contribution yange mu ngeri yonna oli waddembe okuyitira ku WhatsApp oli waddembe okukubako oli waddembe okuteekako obuteeso obubaka bwo nga tosoose na kwogera kyonna tukyaniriza omukutu bagwita Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna nsooke nkusumululire emboozi gye nkuleetedde nkugambye Simon Byabakama wetwogerera ebibye si birungi ebigambo byongedde okuba nga bimwonoonekera ayina byateekeddwa okunnyonnyola nze naawe bye tutamanyi
obaana agenda maaso n'okubanga abinnyonnyola. Emmotoka eya NRM abaana gye bakumyeko omuliro e Masaka nannyiniyo ali mu kulaajana. Simanyi oba akyuse n'okukyuka n'ava mu NRM kubanga emmotoka ye eweddewo oluvannyuma lw'okuba nti bannansi mu bitundu by'e Masaka bamugambye ffe tetuwagala wano bya yero. Otimbatimba otya yero n'ojja ng'ate otwewanirako. Bagikyomye bagikumye omuliro paka n'ebengeya yonna neggwayo ekiwandiiko nkikuleetedde ate naye ngenda kukulaga mu katambi ng'alaajana. Simanyi oba agenda kukyuka ave mu NRM olw'ebyo ebibaddewo oba oli awo agenda kubaako byayogera byonna ogenda bitegeera. Weebale kubanga okyagoberera. Kakati njagala owulirize nga bulijjo tusooka ne tukola bwe tuti ne tujjawo akalango kamu kokka ne tusooka tukulukuta awatali nsonga yonna etulemesa kanzije mbeere nga nkwongerayo n'ensonga ze nkuleetedde. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Kati nga sinaba kubanga ngenda ew'omukulu oyo amanyiddwa nga Simon Byabakama nga bwe nkugambye era nga bwe ntera okugamba nti byonna tubikuleetera wenjogerera ebigambo si birungi nnyo wabula kino kyolaba emabega wange nga bwe ntera okugenda maaso n'okubanga nkutegeeza President ali mu kwolekera ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Uganda gy'agenda okubanga ate akampeyini ng'olunaku lwaleero nga bwe nakugambye program tulina Amorata yayolekedde tuyina Dokolo era agenda kubanga oluva Amorata agenda kutuuka Dokolo aberenga ate asaba akalusaidize eyo ne message y'enkyuka aberenga itambuza okusinzira ku nteekateeka ennaku z'omwezi ziringa 3 omwezi gwa Desemba lunaku lwa 3 omwaka 2025. President wano kyolaba ali mu kwolekera mu bitundu ebyo Amorata ne Dokolo eyo no tuba tugenze obanjiyite Northern Uganda onaawulira bwatyo bwasimbudde byonna ngenda kubeera nga mbikutuusa kakati nga tukyali eyo era nga tukyagenda mu maaso n'okubanga gwampuliriza byonna tubikuwa yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nebaza abajja mu comment section obubaka ngenda busoma ku nkomerero kugambye nga sinakutwala wa Simon Byabakama kansooke ku ono akeeredde mu mbeera enzibu ennyo oluvannyuma lw'okubeera nti emmotoka ye bagikumyeko omuliro bwe bato ne bagyewokya n'ebengeya nga bamulanga ki emmotoka ya yero ayambadde biyero agezaako okusiiga bannayuganda ekifaananyi toba eggwanga liri mu mbeera nnungi kakati bamugambye kakati gwe eggwera eggwanga gye riri mu mbeera ennungi kati gwe katudiiringe naawe nze gano nkuwa mawulire era nga nkusakira gye ngajje nembanga nga kutuusaako emmotoka bagikumyeko omuliro bwetyo neesaanawo neesaanirawo ddala kakati waliwo akoze ekigambo wano mu comment section n'agamba emmotoka emu kuzibadde zitutawaanya ey'emu tugiwonye si bigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya wabula bigambo by'abantu sekinnoomu abagoberera obugobereza omukutu guno. Amawulire gano gafulumiddeko ne ku mikutu egimu era nga bwe ngenda okugakusomera wabula nga sinnagakusomera njagala nsooke nkuwa akatambi omusajja ono ng'alaajana simanyi biki byagenda kugamba bannayuganda abaayokeza emmotoka ye tabamanyi wabula wulira byayogera. Embeera ebadde etya? Embeera sinzira ku kintu kyanguddeko kino kuba amanya amatovu k'amaadi era nga ndi kansala yeesimbyewo Butego ndi muwagiza President Museveni emoka yange eno yona ebadde yagiwako epande bya President Museveni naye emoka yafunyemu obuzibu nga nviwako eggulo saa zadde nga 2 oya nemedi nengipakinga wano ng'efudde ng'ate tulina okugera mulaale zitwagenzeku ez'Ebutego okunoonya akalulu ka President Museveni twavudde mu kalulu zadde saawa nga 3 nenkubira makanika agikanikira nangamba ajja kujja ku makyaji none olwaleero nengende wakane nebaka ate neba saa zadde nga 8 kitundu waliwo abakyala abasika kipusi basuleyo kumpi n'ewensula ng'omukyala ajjanga nkonkona ngamba zukuka yambala jangu olabe emmotoka yo otuwa ku mmotoka nga linekutta omuliro era nengerera kupaka ku poliisi natuse ku poliisi security yakoze omulimu gwayo mu sipiidi etuleeta ekimuka ky'amazzi ne kigiira naye nga tukyasobola kutaasa emmotoka yona ewedde. Olowooza kyabudde ku kikwate muno? nze okuteebereza kwange kuba emmotoka yange sigamba nti yajamiiza oba ti waya zeegasse kusuubira okuba nga baagyokeza bwokya. Obadde olinako abantu abakoliko empalana? Bangi badde babiŋŋamba naye nga nze siyiwa nnyo buki budde kwanze enemoka ndivugidde emyaka egikwatamu ebino emyaka egikwatamu ebi ng'eriko ebipande bya Museveni naye nga bingi badde babiŋŋamba naye nga nze mbite ebyokusaaga. Oteebereza nti bayinza okuba babyabufuzi oba bantu battima? Simanyi byonna Mukama yasinga okumanya naye nga nze nsuubira okuba nga byabyabufuzi
kubanga se katuluka bya ofuzi Mega tusaba bichikwata ko bonna okunyambako saba President Museveni omulungi nsaba onkwateko omuntu abadde asinga okwagira Masaka City muluka nge njivuze emyaka 2 nga byonna kulika ipande ebyo nsaba wekitiibwa mami waffe omulungi speaker wa Uganda yaffe Anita Mongo nsaba okunkwatiyako ku kizibu ekinguddeko wane waffe Masaka Omusajja bwatyo bwalajanye emmotoka bagyokeza nefuuka bulere emmotoka bagikumyeko omuliro olw'okubeera nti ya yero kakati wuliriza gana amawulire njagala gakuviira ku ntono tusobole okutuuka ku Simon Byabakama naye n'ebimutuuseeko obitegere bulungi nnyo kyokka ate nga ku nkomerero y'amawulire gano ngenda kuyitaayitako mu bubaka bwammwe mwe abatadde obubaka mu comment section nga bw'eri nkola yaffe ekyo ngenda kukikola njagala tutambule nsooke nkubulire nannyini mmotoka ono yaani yabaddewa era emmotoka eno yabadde ekola ki nkugambye emmotoka baagikumyeko omuliro era kati yaweddewo yafuuse bulere nannyini mmotoka tamanyi kyakuzzaako wabula simanyi oba yakyuse oba agamba biki okusinzira katambiko owulidde simanyi kyagenda kuzzaako n'ebyo byonna ngenda bikuwa eno gye bayita Redson TV kakati njagala owulize mu kiwandiiko kino ekiwandiiko kino kyafulumye olunaku olwaleero encha lunaku olwaleero enaku z'omwezi nga 3 mwezi gwa 12 December 2025 nga bagamba nti NRM supporter in Masaka claims car torched overnight nti mu kiro ekikeesero lunaku olwaleero ono owa NRM agamba nti emmotoka ye bagyokezza mu kiro ekikeesero lunaku olwaleero an NRM supporter in Masaka has been left devastated after waking up on Tuesday morning to find his vehicle burned to ashes under unclear circumstances. Omuwagizi w'ekibiina kya NRM lukulwe onono nga si muwagizi buwagizi wabula alabika mobilizer akedde ku makya ne bimugwako oluvannyuma lw'okutuuka n'asanga ng'emmotoka ye baagyokezza yonna n'esaanawo nga talina kyakuzzaako talina kyakwogera talina kyakukola emmotoka bagyokezza bwetyo neeba nga yasaanyeewo kakati wuliriza tukyagenda mu maaso bamuyita Kamadi Matovu a boda rider at Butego Ward councillor aspirant said his Toyota Carina registration number UAD 438F caught fire after he left it by the roadside the previous evening when it developed a mechanical problem during a mobilization drive for General Yoweri Kaguta Museveni. Uliriza omukulu oyo gwolaba ye Kamadi Matovu Muganda Musiraamu okusinzira ku mannya nga bw'ogawulira muwagizi era mobilizer ow'ekibiina kya NRM agamba nti emmotoka ye Toyota Carina registration number UAD 438F mbu yagisanze ekutta omuliro yagisanze eteta ng'eyaka oluvannyuma okuba nti abadde alina we yagirese nga ewummulamu oluvannyuma okuba nti babadde bava mu drive eya mukama waabwe eya candidate waabwe General Yoweri Kaguta Museveni omusajja yasanze emmotoka eteta. I had spent the whole day moving around the area mobilizing support for General Kaguta Museveni. Matovu ng'agamba nti nasipendinze olunaku lulamba nga ntambula mu bitundu ebyenjawulo nga nnoonya obululu obwa mukama wange ye nga bw'agamba General Kaguta Museveni wabula yasanze emmotoka ye baagikumyeko omuliro ng'eyaseeweddewo tamanyi baagikumyeko tamanyi bagikumidde ki wabula agambe emmotoka ye yakumiddwako omuliro. He tried to rush and put out the fire but it was too late. Nti yagezezaako n'okulwana n'omuliro guno agezeeko okulaba nga bambi aguzikiza teyasobodde. Kakati oyo wa NRM omu agambibwa okuba nti yafunye ebizibu ebyo nga bw'obiwulidde aye nno nga si yeesoose. Emmotoka nnyingi ez'abakungu ba NRM ezo zibadde zitimbiddwako ebipande bya NRM ezizze nga zookebwa ebbanga lyonna bw'obanga obadde ogoberera kakasanga bino ebintu wali obirabyeko nga si gwe mulundi gwo ogusoose. Kakati nono naye yeegasse ku abo abaka facing embeera eno njagala ogende mu comment section onteereyo obubaka nabo nja kubusoma ng'era bwe ngenda okusoma obwo bwe nsanzeeyo abasobodde okuteekako obubaka bwammwe keekadde otuule ku mukutu guno naddala ku vidiyo eno gyeggwerako abantu nga Lia official Jalia n'abalala ngenda kusoma obubaka bwammwe kubanga ffe ekyo kye tusinga okukola ate bwe tuba tuzze okuba nga tubaweereza. Kakati omukulu oyo bw'atyo bw'afeesinze embeera emmotoka ye bagikumyeko omuliro bagyokeza n'esaanawo
simanyi oba bajokeza lwakubeera nti muwagizi wa NRM, simanyi oba bajokeza olwokubeera nti eyina ebintu bye badde ekola ebitategerekese. Ekyo awo tujja kuba tutuukawo, naye nga ye omukulu nga oyo ye Kamadi Matovu, musajja Muganda, musajja Musiraamu. Kakati awo ojja kumbuulira awagira General Yoweri Kaguta Museveni emmotoka ye bagikumyeko omuliro. Kakati tubadde tukyali ku eyo gye bakumyeko omuliro, n'omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda ono nga Simon Byabakama Mujenyi ebintu tebimutambulira bulungi nnyo, ebintu tebimutambulidde bulungi nnyo. Tuli nneeno tuli mu kugenda, His Excellency ali mu kugenda mu bitundu ebya byenkugambye Amorata ne side eyo nga gyenkugambye nja bikutegeeza. Akakiiko k'ebyokulonda bavuddeyo ne bategeeza nti bamaze okusisinkana aba agents abaabo abesimbyewo ku bukulembeze obwa president. Simon Byabakama Mujenyi mu bantu basisinkanye mubaddemu ba agent ab'enjawulo nga ne David Lewis Rubongoya yakiikiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kutambula kuno. Simon Byabakama ayogeddeko eri bannayuganda oluvannyuma lwa bino byonna, wabula ebigambo bye bibadde tebivaayo bulungi nnyo. Era njagala nkuwa akatambi kano owulire ku ebyo byayogedde. Ayogedde ku biki gye buvuddeko. Wawulira Simon Byabakama nga agezaako okuvumirira, okukakkanya n'okulumba kye bayita protest vote mbu ye takikkiririzaamu, era agamba ne mu mateeka tekiriiyo. Newankubadde takudde ne tunoonya amateeka we gali agagaana ekigambo protest vote oba agagaana eyo message His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde ng'atambuza. Akawaayiro kaatubuze, etteeka lyatubuze, wabula bamubuuzizza akana n'akataano ku bigambo ebyo byayogedde. Era Simon Byabakama oluvannyuma lw'okusisinkana ba agent nga bamutadde ku nninga byayogedde byenjagala okuba nga nkuwa. Wulira ebigambo Simon Byabakama byayogedde biri mu Luzungu naye ngenda bikuddiramu nkuddiremu n'akatambi akalala mu Luganda nga Simon Byabakama akyainsistinga omukulu alemeddeko. Wano nno Kyagulanyi we yakugambidde nti Byabakama tasobola kutulangirira. Sooka omuwulirize nkuwe n'ebya president ogenda kuwulira. Had 13 polling stations in the same location. Now, I just want you to imagine this in your minds, ladies and gentlemen. If you have a polling station or center, the polling center with 13 polling stations, each polling station will be 600 voters. 600 voters times 13. Simple arithmetic gives you 7,800 voters. If you tell 7,800 voters to keep around, you need to be a space scientist to see, to imagine what may evolve out of this kind of gathering. 7,000 voters in one occasion, from morning up to the time of counting. Can anyone predict what may or may not happen in that kind of environment or circumstance? And secondly, even given that limited space, where would they be reasonably and comfortably kept? Because the law says, and I'm aware, when I was making that statement, I was mindful of what the law provides. The law says you can stand about 20 meters from the table where our basin is. The law is very clear. From the table, that is the polling booth, our booth, the plan and context. Our booth is the basin. So you can stand 20 meters away. But if you look at some of these locations, the polling station is on the veranda of the shop. Oyo ya Simon Byabakama Mujenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda, wabula mu kifo ky'okubeera Newton asawundinganga era alinganga Simon Byabakama ayina oludda. Kimanyi bulungi nti ayina oludda, naye yo statement bwente we nina okukikugamba asawundinganga Simon Byabakama alinga ayina oludda. Era ebigambo byayogera wano yabadde agezaako okujustifyinga oba okwongera okulemera ku nsonga gye yayimirirako n'ategeeza nti okukuuma akalulu mugenda kukuuma wuliriza bulungi nnyo ekigambo protest vote. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba NUP bazze nga bakinnyonnyola bwe bati nti kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabanje. Kati step eyo y'okukakuuma yesinza okuvaako obuzibu. Simon Byabakama yagamba temuyina capacity
busobozi ne ssente ezigenda okukuuma akalulu. Era yabadde ali mu kubalira wano polling stations ziri mmeka, buli polling station erina okubaako abakuumi bameka. Kakati wano we bamugambidde ffe tetugamba bakuumi bo era tetwagala kukuuma kalulu kuba tukimanyi already togenda kutulangirira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddengayo emirundi mingi ng'akyogerako era ng'akiremerako. Tetugenda mu kalulu naye tetusuubira Simon Byabakama kukwata muzindaalo abeere ng'ayimirira ku katuuti alangirire. Tagenda kukwata muzindaalo ayimirire ku katuuti alangirire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde akalulu. Sinzira wano e Masaka okubategeeza ti Byabakama ebigambo ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera we yali e Masaka. Akatambi konna ngenda kukakuwa ogenda biwulira. Kakati Simon Byabakama ye agamba nti akalulu tuyina kapasite emala okukeekuumira era tugenda kukeekuumira tetwagala mukatukuumire. Kakati wulira embaga weeri. Simon Byabakama ali mu kukuba kye bayita protest vote wabula akikuba mu magezi. Era agamba mukuuma mutya akalulu mmwe baani? Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda kuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa kubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera naba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka. Naye g'onoojja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. President ali ku feri ali mu kugenda mu bitundu byenkugambye gyagenda maaso n'okubanga ate ayolekera okusaba akalulu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye nga tukyali wano ku Simon Byabakama. Ekimuguddeko nno si kyangu. President ayolekera Amolata ne district eya Dokolo. Ebigambo bya Simon Byabakama byowulira bikulaga nti omusajja alina oludda newankubadde nga kimanyiddwa nze naawe tukimanyi ti Simon Byabakama alina oludda. Wabula wetwogerera kakati embaga ezze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigambo ba message ya preachinga. Message teyina mateeka gemenya era oboolyawo bandibadde bamukwata dda. Kakati bye bigambo Simon Byabakama yabyogera gye buvuddeko era ng'agezaako okugamba mbu ekyo ekigambo protest vote n'ebirala ebikifaanana tebikkirizibwa mu mateeka. Kakati ensonga tennategerekeka alwanyisa protest vote, alwanyisa kibiina kya National Unity Platform. Simon Byabakama ategese kalulu kali free and fair oba Simon Byabakama ayina oludda ora naye yeetabye mu kalulu kwegamba naye y'omu ku bali aba NRM abali mu kulwanyisibwa okulaba nga bava mu buyinza. Awo Simon Byabakama akyabuzaabuzizaawo. Wabula ebigambo byazzenga ayogera byo njagala tubiteeke ku record era ensonga lwaki tukuleetera obutambi buno ogende maaso n'okubanga obumanya. Kakati olunaku olwaleero abadde asisinkanya abakungu oba ba agents ab'ebibiina ebyenjawulo. Nkugambye n'ow'ekibiina kya NUP abaddewo David Lewis Rubongo ya Secretary General yakiikiridde His Excellency mu bitundu bino oba ku nsonga eno n'abanga agenda mu maaso n'okubanga ayogera ekimu ku bisoose ku mwanjo era ebireetedde Byabakama obuzibu ne wetwogerera kye bayita processions. Byabakama yavaayo n'avumirira kye bayita processions era ng'agamba nti tebikkirizibwa newankubadde ye yabiyita bivvulu. Ekigambo processions Byabakama yabiyita bivvulu era zzenga avumirira ebintu bino naye ng'alinga avumirira ekibiina ekya National Unity Platform. Ebiragiro ku kye bayita processions azzenga ayogera nti bano aba NUP tebagoberera mateeka. Lwaki? Nti kino kye bakola oba kino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu okujja ne bamugoberera ne bajja ne bamulaga essanyu si aba abayise naye ye Byabakama agamba nti ekyo kye bayita processions ye yabiyita bivvulu n'agamba twakkaanya ebivvulu tebikkirizibwa mu kalulu. Genda wogenda okulondera wogenda okukampeininga vuga emmotoka yo tokkiriza abantu kugoberera. Genda wogenda okukampeininga
ositejinga awo abantu bakusanga awo kakati bino tebikkirizibwa yabyogera naye ngenda kukulaga ekibaddewo twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka akakiiko agali mu mateeka g'eggwanga amateeka gakwata ku entambula y'ebiduka oba entambula yaffe mu makubo na guidelines zetufulumya nga akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa vuga motoka yo genda wogenda okubira kampeyini abawagizi obasange yeeri oyogere eri abantu tulaba bakandidisa bakola abakikola naye babamu oba bafuuse ki nantawulira nantamegwa nantagambwako bakola ebintu kwegamba eki kyekireesewo ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuza embeera mu nteeko niyo abaawo kukola ki okusikagana muguwa kandidati atuuka mu butale n'atandika okwogerera abantu bakola emirimu gyabwe mu butale abantu banoonya kasente okwebeesawo kati oyagala okutataganya emirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe buli kubo ogenda n'oyimirira buli kubo katabamu lw'okuba nti bajja bayimirira asangawo n'abantu n'ayimirira ekifo kyagenda okuba mu kampeyini agenda kujjukira nti obudde bwewakoze eki bwamuyiseko dda kati ayagala ayingireyo obudde bw'ekiro atandike okukola kampeyini poliisi bwevaayo omuzibira nti olaba banzibira please let us be responsible. I think the first sign of a good credible leader, responsibility, respect for the law. Ulimi olukozesebwa bakandise bamu kwawula mawanga oba madiini okukuma abantu omuliro. Simon Byabakama ekintu kyagezaako okwogerako kyayita ebivvulu kyekyo kye bayita processions era njagala tutambula empola njagala kano okakwata empola otegeere bulungi abasajja bano. Simon Byabakama mu bigambo bye akugambye bino tebikkirizibwa era bimenya mateeka naye ebbanga lyonna ebintu bino bibadde nga bikolebwa nga si side ya NRM yokka si side ya NUP yokka wabula side zonna nga zibikola kyekiri Joel Ssenyonyi kye yagambye mu parliament nti kano kalulu era tosobola kwewala kye bayita procession kubanga abantu togenda kuba kuba miggo bagambe nti temungoberera kubanga already be bantu bozzo campaigningako be bantu bozzo okusaba akalulu kakati ku side ya NRM Simon Byabakama alinga agezaako okusiiga ekifaananyi nti NRM bwe bayeekoze procession it is okay era tewali teeka lyebeemenye naye ate NUP we bayeekoze procession newankubadde nti bakimanyi bulungi nti abawagizi ba NUP batera okuba abangi kakati wano bagezaako okusiiga ekifaananyi nti ku side ya NUP ekyo kiba kya bulabe era baba bamenye etteeka olunaku olwaleero lwennyini aba NRM balina kye bakoze nga kino kisukka ku procession wabula bazibye ekkubo ne bateekawo ndooza oba kyoyinza okuyita street jam ne bateeka stage mu kkubo wakati toyina wosobola kuyita tewali activity yonna esobola kubeerawo wabula Simon Byabakama byebimu ku bimuteesezza ku nninga bino byo obinnyonnyola otya ogambye NUP bakola processions ekitakkirizibwa aba NRM kye bakola okinnyonnyola otya na guidelines zetufulumya nga akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa vuga motoka yo genda wogenda okubira kampeyini abawagizi obasange yeeri oyogere eri abantu tulaba bakandidisa bakola abakikola na guidelines zetufulumya nga akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa vuga motoka yo genda wogenda kati ekyo kyolaba eyo stage eyo stage gyolaba si ya NUP babadde ba NRM nga bategese ebintu byabwe era Simon Byabakama aganye era takyogeddeko tewaliyo kitongole kyonna kya byakwerinda kyavuddeyo kwogera ku nsonga eno naye nga kino kisukka ku procession nga bwe babadde bagiyita era nga bwe babadde boogera bwe babadde bavumirira ekibiina kya National Unity Platform kakati bino bakyaganye okubyogerako naye bana babyogeddeko ffe weetuli wano ku mukutu gwa Red Zone TV tubeerangawo okubeera nga tubikuleetera byonna ne tubikutegeeza n'obitegeera bulungi kakati Simon Byabakama kino tannakyogerako wano nno nkugambye President ali mu kwolekera dokolo jagenda okubanga asaba akalulu ne amorata ayise ku feri asobole okubanga atuuka kakati wano ndi mukuwa mawulire
ogategere bulungi nnyo aba NRM bakoze ekisukka ku procession wabula oluvannyuma lw'okuba nti bagikoze Simon Byabakama tannaba kubaako kyayogera era tabiyogedde nako kyokka nga y'omu agenda maaso n'okugamba nti mujja kubeera nga mugenda maaso n'okukola bino kakati bino Simon Byabakama ekyokuuma akalulu kyekimu ku ebyo ebizze bitandika okuteeka embeera ey'obunkenke era bino Robert Kyagulanyi Ssentamu byasinziddengako n'ategeeza nti Simon Byabakama tagenda kutulangirira wabula tumanyi ekyokukola y'ensonga lwaki twagituuma protest vote sinzira wane Masaka okubategeeza ti Byabakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 9 ku 10 tagenda tulangirira Byabakama tagenda tulangirira kubanga akolera Museveni Byabakama tagenda tulangirira kubanga yalina okubeera referee mukuno okukontana naye yavaayo n'avumirira etuyita protest vote twe mu kalulu kano tuwakanya ekibbattaka tuwakanya effugabbi tuwakanya ekiwamba bantu tuwakanya okutulugunya ne mwami Byabakama yagamba ye kikyamu okugamba titugenda mu protest vote yebuvuddeko mwamuwulidde newankubadde yali mulamuzi era naye munnamateeka nga nze wano naye mwami Byabakama yavuddeyo n'awoninga bannayuganda n'abagamba temukkirizibwa kubeerawo okulaba ng'abantu balonda era mwami Byabakama yennyini n'agamba nti bajja basiba mwami Byabakama nsinzira wano ku ssaza lya Ssaabasajja Masaka okutegeeza nti etteeka erya Presidential Elections Act section number 31 akawaayirako kuna kalaga nti munnayuganda yenna ng'amaze okulonda waddembe okuyimirira mita 20 okuba ku mmeeza we balondera emita 20 kyekyo kikungu abantu awo we bali yagala okubuuza mwami Byabakama mwami Byabakama yegwere pali egw'okuli akakiiko k'ebyokulonda naye lwaki oyagala bannayuganda baleme kwenyigira mu kusalawo okusinga obukulu kwe bakola buli mirundi 5 kano akalulu kakwata ku bannayuganda mwami Byabakama yawulira Museveni bosi we ng'agamba nti twamubba akalulu ti Museveni namubbako miliyoni 2 ez'obululu temwamuwulira Museveni ffe kennyini twemulugunya tibabba akalulu kati lwaki tayagala bannayuganda bakuuma akalulu nga sayidi zonna zigamba waliwo okubba akalulu lwaki tayagala abantu bakuuma akalulu akalulu kabeere kamazima na bwenkanya fena tubeeyo ng'awangudde mu mazima na bwenkanya nga tewali abbi munne mwami Byabakama yennyini ng'ayimiridde wano ne bannange bonna tulumiriza mwami Byabakama tulumiriza mwami Byabakama okubba akalulu kati mwami Byabakama bw'obanga gwe tulumiriza okubba akalulu tosobola kuŋŋamba nti ate omubbi gwe tumanyi nti ajja kubba ebyaffe lwa omubbi ayinza ate tugamba nti temugalawo ennyumba yammwe tewali kye bagenda kubba bannayuganda mbabuulira eryo ddembe lyammwe okuuma akalulu kammwe ne mumanya ekivuddeyo ne mukakasa nti tebababbye bino mbibagamba ngera bwe mbagambye nti Byabakama tagenda tulangirira naye Byabakama tagenda kubeera buli wamu mu Uganda abantu bwe babala akalulu bakabalira mu ttaala bakabala ng'ensi eraba era ebiva ku buli polling station birabibwa ne babigatta ebiva mu constituency ne bigenda ku disitulikiti kati babbira ku ttale senta ezo babbira ku disitulikiti mwenna mbawa obuyinza kubanga mwannonda mu 2021 era wano wenjogera wadde entebe sinagituulamu njogera nga pulezidenti gwe mwalonda njagala okubasaba baganda bange njagala okubasaba nti ku lunaku olw'okulonda nga 15 January bannange mu bukeereza enkokola abaana beeyiganga balina ate akantu ke bakola bo omanyi abasooka balina obubadi bo bagambye ne banaakeera ku makya ssaawa 11 kwolwo enkoko tezigenda kokolima abantu ffe tugenda okokolima bagenda keera ku makya
buli omu ayimirire ku mutala agambe nti weewe kati mwabatakola ddoboozi abalina amaloboozi amatono alina akaloboozi akatono ng'aka Edi Mutwe yakusaba ogula effirimbi bw'onoozuukuka ku makya kuwa firimbi Akati awo president yakugambye byabakama tagenda kutulangirira. Lwaki tagenda kutulangirira zensonga ziri zowulidde ate nga tukyagenda mu maaso eno bagiyita Red Zone TV ku kyokukuuma akalulu. Simon byabakama azzenga asimbawo Nakakongo wabulanga Nakakongo agisimbira ate saidi emu nga bwe nkugambye ekibiina kya National Unity Platform. Kakati wane ebibuuzo bingi nnyo ebibuuziddwa Simon byabakama era answer zibuze ezokubeera nga abiddamu. Kakati onaawulira Simon byabakama akulira akakiiko ka byakulonda akayina okubeera Newton. Ekirala olulimi olukozesebwa bakandise bamu kwawula mawanga oba madiini okukuma abantu omuliro. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera ku polling station agents ba candidates buli candidate akkirizibwa okubeera na ba agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa oba baweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera naba observers. Voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu ssebo nnyabo tebaliimu. Abalala temwagala kukola nti temwagala goberera amateeka kati obiyigiriza amateeka ssebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaabwa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Abantu betwandiise ani agenda okukuuma kalulu kaffe. Nze nga candidate akalulu kange kanakuumibwa bata katya aba agents bolina polling station. Kati kamba kyokulabirako basevanyabo tulina ba candidates aba presidential candidates bameka 8 si 8 already aba agents bameka 16 kandi twabanga yewadde okusindika ba agents. Jukira nti ku polling station yemu ku lunaku lwe lumu tulina akalulu okulonda direct elected member of parliament. Tulina okulonda woman member of parliament. Wano mu Kampala bangambe kisuse manya bwa bangambe waliwo bakandisi bali 20 mbameka waliwo 20 oba mbabiri waliwo constituency limu abesimba ku kifo kimu 22. Kati ba agents bameka bwa Makindye ba agents bali ba candidates bali 22. Already those are 40 agents. Gatako ba presidential candidates 16 already abo ba agents bali 56. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya ba malaika oba baani bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka naye ng'onooja n'amakooti gondi. Oye Simon byabakama mujenyi yakulira akakiiko k'ebyokulonda akateekeddwa okubeera Newton nga wulya kibayita the Independent Electoral Commission. Olunaku olwaleero abadde asisinkanya abakungu naddala abakiikiridde abeesimbyewo ku kifo ky'omubaka ku kifo eky'omukulembeze w'eggwanga nga bwe nkugambye NUP nga bulijjo tubadde tukiikiriddwa David Lewis Rubongoya era abaddewo bulungi nnyo. Ebivuddeyo naye ajja kujja bw'anaaba binnyonnyodde tujja bikuleeterako ojja kuwulira. Kakati wanono we wamwe wavudde ng'ensonga ewavudde ng'ebibuuzo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abiteeka ku mmeeza. Simon byabakama General Yoweri Kaguta Museveni agamba
twamubba akalulu ate naffe aba NUP tugamba era tukireiminga nti baatubba akalulu kaffe 221 kakati Simon Byabakama bw'abanga ddala buli omu agamba baamubba akalulu olowooza lwaki siggwe mubbi asooka kati kitegeeza bwe baggwe mubbi wa akalulu asooka tuleke twekuumira akalulu kaffe. Mwai Museveni agamba baamubba akalulu tugamba baatubba akalulu n'abeesimbawo abalala bagamba baababba akalulu ne kkooti ensukuluma eya Uganda nayo yavaayo n'egamba obululu bwabbibwa n'olw'ensonga eyo tumenya teeka ki oba tukola nsobi ki bwe tuvaayo ne tukubiriza bannayuganda bonna okuvaayo okuuma akalulu kaabwe ng'etteeka bwe liragira bandibadde basanyuka na busanyusi naye kubanga tukakasa nti bwe babyenyigiramu ffe ng'aba NUP tulumiriza mwami Byabakama tiyakulembera okubba obululu kati gwe mwami Byabakama nga gwe suspect mu kubba obululu ate osobola otya okujja n'ogamba omunyiza nti okubanga ntebereza omuntu obubbi ate omubbi yennyini najja n'aŋŋamba temuggalawo nnyumba zammwe temusibaawo muzireke buli kimu kijja kuba kirungi. Lwaki tukuwuliriza? Lwaki toyagala bannansi babitunuulire? Bw'abanga akalulu ka bwerufu ka mazima ka bwenkanya lwaki toyagala bannansi batunule tukakase ti akalulu ka mazima na bwenkanya awangula yabawangula. Kati Simon Byabakama ebimu ku bibuuzo byayina okuwanukula byeyongedde ku nsonga y'akalulu ke tugenda mwaka 2026 olwaleero baabadde asisinkanye simanyi kyavuddeyo wabula nga ye ke katambi kali kenkuwadde nga nnyonnyola agezezaako okunnyonnyola lwaki agamba abantu obutakuuma kalulu kwegamba Simon Byabakama balinga gwe bagambye nti aba NUP okugamba abantu tukuuma akalulu kaffe nti tugenda kuyungula amajje oba ebirala byonna ebifaanana bwe bityo abantu babeeraawo nga bakuuma akalulu kakati onaawulira ebigambo byongedde okuba nga byonooneka obunkenke bweyongedde nga ne mu vidiyo enkadde gye nsoose okukola gye nkuwadde bwe kibadde kakati njagala tusimbule njagala kugendako mu bubaka bwammwe abataddeko message zammwe mu comment section mbeere nga mbuyitaayitamu wabula nkyali ku musajja mukulu Simon Byabakama Mujenyi nga sinaba kubanga ngenda mu bubaka bwammwe kubanga okimanyi bulungi nnyo bwe bataddeko message yo ffe buno buvunaanyizibwa bwaffe tujja ne tubuyitaayitamu ne twebaza n'abataddeko obubaka n'abo be mutumidde ne advice mutuwadde n'abatwebaza okubaweereza byonna tujja ne tubiyitaayitamu wano eno gye bayita Redison TV ensonga ne ziba nga ate ziggukira ddala bubaya saana nnyo kakati nga sinayita mu bubaka njagala nkuwe message eya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era ng'eno message yali agiweereza mukulu amanyiddwa nga Simon Byabakama giwulirize bulungi nnyo akatambi kano si kawanvu then nzije mpiteeyiteko mu message ze mutadde mu comment section tubeere nga tweyongerayo ne ku mulamwa gwaffe ogw'okusonda fulaaga tukyaguliko era tukyagenda mu maaso n'okubeera nga ate ensonga tugiggusa gwe wenna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo wuliriza ebigambo bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu then nzije n'obubaka bwammwe tubeere nga tweyongerayo. Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, Mr. Byabakama has been conspicuously silent on all these illegalities, all these criminalities and brutalities that are happening to the people of Uganda. Mr. Byabakama was very quick to come out and criticize me for getting out of my car and buying maize from a street vendor. But Mr. Byabakama has been silent about the blockage of roads. He has been silent about the brutality that is unleashed to us. He's been silent about the roads that are blocked on us, failing us to campaign in some areas. Mr. Byabakama more or less descended into the arena himself. He's supposed to be the arbiter, he's supposed to be the referee, but he has taken a side. He came out and, criticized us, naming this a protest vote. We've not heard Mr. Byabakama criticizing Museveni about what he calls protecting his gains. But he came out to criticize the protest vote, clearly showing that he has descended into the arena. Yesterday, the world was shocked to see Mr. Byabakama, a legal expert, saying that people should not get involved in the guarding of their election. So, how can a suspected thief tell you that everything is okay, you don't have to lock your house? We as NUP, we encourage something called Active Citizen Participation, ACP. Active Citizen Participation,
in this election, because this election is about Ugandans. We've sensitized Ugandans to go around campaigning morally, reaching out to everybody so that people of Uganda can make an informed decision. Secondly, we've encouraged them to turn out and vote. Thirdly, we have encouraged them to stay there and guard the election. Now, all these are within the law. All these are within the law, because according to Section 31, subsection 4 of the Presidential Elections Act, the citizens of Uganda have a right to stand 20 meters from the voting table and observe the election. What we are encouraging, Mr. Byabakama, is within the law. That is what the Presidential Elections Act says. The people of Uganda don't trust you, Mr. Byabakama. We don't trust you. That is why we want to make it clear. And we even encourage the NRM and all these other complainants. Let them get involved in guarding the election within the law, non-violently, but assertively. After voting, do what the law says. Stand 20 meters away from the election table, but observe the election. Make sure nobody stuffs ballots into that box. Make sure everything is transparent. What is wrong with that, Mr. Byabakama? Why don't you want people to observe the election? Why do you want people to go back home and sleep so that you bring your cooked results and read them to the people? Isn't it even disturbing to see that the chairperson of the Electoral Commission is repeating what Narweso is saying? He's repeating what Damulira is saying, meaning that they write the script for Mr. Byabakama and he speaks it out. We want to say this, that if Mr. Byabakama has failed to conduct this election non-partisanly and legally, then Mr. Byabakama should resign. Mr. Byabakama, you should resign from the position of chairperson of Electoral Commission if you have failed to conduct an election that is transparent, free, and fair. Obaka bogende ewa Simon Byabakama mujenye tugenda mu kalulu ka 2026 onaawulira ensasagge ekyagenda maaso n'okubanga happeninga omukutu ali kugwa Red Zone TV watonda bakubanga subscribinga kikole tuberenga ate tutambula ffenna kakati president ali mu kugenda mu bitundu bya Amorata n'eddokolonga bwe nkugambye era byonna ngenda genda maaso n'okubeera nga mbikutuusa ko byonna ogenda bbira bagenda kuwaayo wana akatambi ka ddakiika nga 5 tuberenga ate nakyo tukijjawo wabula nga sinagenda eyo wuliriza bulungi nnyo njagala kuyitayitako mu bubaka bwammwe neebaza buli muntu yenna ajja mu comment section n'obanga ate oteekawo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo zitugenda maaso n'okubeera nga tukutuusaako mbeebaza mwenna abagenda maaso n'okuterayo obubaka abamuterayo obubaka obutuuzaamu amaanyi abamuterayo obubaka obutwebaza abalala muteekayo obubaka obutubuuza ebibuuzo eby'enjawulo kye tusinga okuwagala kakati njagala kubuyitayitamuko tubeere nga tutambula omukutu baguyita Red Zone TV sebambulidde Patrick Nzembera okubeera nga nkuweereza ensonga nga bwe ziba zitambudde kakati wuliriza Lia official jali yawe bali kubanga kolye agambye thanks Patrick for information we bali kuweereza nawe bali kubanga ogoberera jali ya official jali ya onamwise Jenny Jennifer Kintu nawe bali kubanga ogoberera agambye thank you Patrick okuweereza tusiima nnyo watching every day from USA bananga abantu be USA mbagala nnyo mwe bali kubanga mugoberera omukuto gwa Red Zone TV n'abali mu mawanga amalala gonna mami wange mama Kevin okuva Switzerland mami Elizabeth okuva UK n'abantu mwenna abagoberera omukuto guno bambi mbagala nnyo mwe bali kutuzanga mu maanyi kye kisinga obukulu so mwanyinaze Jennifer Kintu we bali kubaayo ate n'ogoberera ono n'agamba we are ready to fight for our country bamwise Emmanuel Wakalire we bali kubanga ogoberera message yatuuse ono agambye nti freedom free Ugandans for freedom bamwise Abasimaire ono yali yambulako bubuzi Abasimaire ndi nyandijjukira agwomu ku bantu ababadde bagoberera omukutu guno ennyo ebbanga eriyise ntambudde naffe David Sanya true to do so we bali kubanga ogoberera Shamimu Nagawa we bali kubanga nawe ogoberera agambye is she still there SG abadde abuuza ku oli omukyala gwe nakugambye ono bamwise Mugisha Prince n'agamba poliisi muve ku bantu Arafata lozoba Arafata amale nagamba wabula abasajja abo bazanyidde ku munna Uganda ya rabbi
message etuuse. Olwamwise Madina nagamba Museveni must go. Timothy Mutekanga nagamba if Byabakama is wise enough, let him think of the chaos he's sparking when the time for voting comes. Nti singa olwamwise Timothy Mutekanga agambye Byabakama wabanga ddala musajja mugezi alowooze nnyo ku butabanguko bwagenda okuleeta naddala nga akalulu katuuse. Message etuuse Timothy Mutekanga webale kubanga kwoli. Kabaale Peter nagamba let them give us cause nothing to give us. Message etuuse. Waligo Musa webale kubanga kwoli ku mukuto gwa Redzone TV message yatuuse. Sensu wa Henry nagamba sebo Bobi Wine respect your elder respect your elders. Ono simutegeddeyo simanyi lwaki no gisoma ngisomi. Ono bamuse Sharon Nabule nagamba all along what have they been waiting for the machine. Sangoro nalio bali kubanga kwoli message etuuse. Ono bamuyise Amina Kayongo message etuuse nagamba police tetusinga bannayuganda bungi. Louis Awambi webale kubanga kwoli. Masa Merina webale kubanga kwoli. Nansukusa Margaret message etuuse nagamba batwavuwazze ekimala. Kampala City protest vote nalo message etuuse. Mugisha Prince we want a new Uganda message etuuse. Arafa Tamale message etuuse. Madina message etuuse. Twikirize Nagia nagamba okujjako okono na sente z'omwi w'omusolo akalulu tebasobola kukozesa ballot papers. Happy Bamboo Forest naye bali kubanga kwoli agamba nti bakawulira. Robert Makona webale kubanga nawe kwoli. Kiza Joseph Mugaba nawe bali kubanga kwoli agamba alisadize eruwero. Agamba nti ebyeruwero bagambye mbu AI. Ono bamuyise Rose Nabosa ono no muzukulu wa Lwomoyo beera mwannyinaze webale kubaayo Rose Nabosa message etuuse mwannyinaze muzukulu wa Lwomwa bale mbotamba webale kubanga ogoberera. Ono bamuyisani Waligo Musa agamba si bagezi wabula batemu. Kabaale Peter webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Ni ono message nga zidduka nkomye kuwani badde embuze. Bamuyise Akron webale kubanga nawe kwoli. Kiza Joseph Mugamba message etuuse bale kubanga kwoli. Rose Nabosa message njirabye nze agambye nze Patrick olambulula bulungi ensonga nkwagala nnyo mukama akuwa omukisa. Bamuyise Nakamya munnange nange nsanyuse nnyo webale kunjagala webale goberera mukuto gwa Redzone TV webale kubeerayo ate webale kubanga ozze n'oteekako n'obubaka bwo bw'atyo nga bulijjo. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland n'agamba ekyo Kimuseveni bino bigambo bye ekyo Kimuseveni kirowooza nti geegazaala Uganda. Muhoozi Uganda it's not your father's property and Museveni free all political prisoners. Message eziva mu bantu bensinga okuwa ekitiibwa sinza butazisoma. Mami wange agambye nti Museveni alowooza ye yazaala Uganda n'agamba Muhoozi Museveni Muhoozi Uganda si property ya taatawo era n'agamba Museveni free all political prisoners. Hassan Kigozo bali kubanga oli message etuuse. Naluyima Christine message nawe yatuuse. Ono bamuse Shamina Naka aba abantu basiru sente z'omuntu wa wansi ze bonooneza omwi w'omusolo olw'okuba bo balabika kumuleka buli kimu sebo mwami Byabakama kwegamba mu Uganda buli kimu mwakifuula bizinensi. Shamina Naka bwatyo bwagambye message etuuse. Hassan Kigozi message etuuse. Prose Nakimera message etuuse agambye sabula ddadi. Sempija Frederick nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Yola Mugu Igogo dino linnya nno. Peace God message yatuuse bali kubanga kwoli. Mugisha Prince message yatuuse bali kubanga kwoli. Timothy Mutekanga message endala yatuuse. Onomese Mare Arafat Tamale message yatuuse bali kubanga kwoli. Ono bamuyisani Madina message kubanga kwoli message yatuuse. Akron message yatuuse bali kubanga ogoberera. Kampala City Madina Susan Global Seranga bulijjo. Sempija Frederick we bali kubanga ogamba n'agamba naye Uganda Byabakama sente onoonya zinamuddusa mu ggwanga. Byabakama onoonya sente za muddusa mu ggwanga temuli tewali kirala. Bamwise Sempija Frederick we bali kubanga kwoli message etuuse. Edina Chiza
webale kubanga nawe kwoli message etuuse bulungi nnyo na buli muntu yenna ataddeko obubaka bannange nyiza okubasiba maze eyo n'ennyongero bategeeza Marem Naga Protest Vote 2026 message nawe etuuse bulungi nnyo awo ensobodde okukoma for now. Abagala okutuweereza flaga bannange mutukubira akasimu tujja kuzikima wonna weziri nga bwe tuzze nga tukikola. Waliwo yangambe tono na flaga bajja kuwamba aha nze ekyo sijja kugaana flaga tujja kuzinona. Kakati gwe ayagala okubanga otutuukirira ennamba z'essimu zeezo atanaba kubanga ate ogikukwatako atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno atanaba kubanga otwegattako nyongera okutegeeza nti awo wokka oyinza okubeera ng'oyita ne tuba nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga ziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya oyina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.